Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mulagana nsimula musako nga buli tariki nkata Mr. Accountability. Njabba wa bwino ku bwino sabula mutagingire omukuru IGP Abbas Byakagaba afande Abbas Byakagaba mu muntagingire mu ka video kano njala mbalage nabagamba ngenda balaga abaana bano bakiface abali ku kawe katwe abali awo ku kwinizwe omusajja gwe mulaba oyo ali mu t-shirt enjeru oyo gwe mulaba vimba oyo ayitibwa Sebuliwa era y'omu ku bakomanda Bashiri Sebuliwa y'omu ku bakomanda abaana ababeera ku office awa KNRM akasoloze kubo eriva ku Muteberedde okudda akatwe bino bagamba abaana abakola effujjo abatematema abantu oyo komanda waabwe ate mwana tuberimbika mu kifaananyi nti ba NRM nnyo so nga teba kifeesi. Sebuliwa yaani Sebuliwa Bashiri y'omu ku basajja aba 2010 former 2010 ya Abdallah Kittata era batulugumyanga abantu. Sebuliwa y'omu ku basajja abayokya emmotoka y'omusawo mujjukire owa Noviki 2010 gwe bakolako effujjo. Sebuliwa yakomandinga ekikwekweto ekyo. Sebuliwa y'omu ku basajja ge nabagamba alina emisango emiyitivu ku poliisi ez'enjawulo nga mbutuufu takwatibwako omuli robbery omuli theft omuli defilement. Sebuliwa akabasanya abaana b'abendi ne takwatibwa kati operation gyemulabaawo mu ka video kano Sebuliwa poliisi ekwera ku biragiro bya Sebuliwa era poliisi directives ezijja ku Sebuliwa fuza kujja ku DPC wekatwe akomandingibwa Sebuliwa kifeesi era Sebuliwa yasawo nagamba nti kwata ono kwata oli kabyo kano kolaba nabaga ngenda balaga bana amanyi ge bakusaba gajjewa poliisi yemu kuba aidinga yakulembera DPC wekatwe bakifeesi bana abatugunya abantu ababba abantu abasoloze kubo kifeesi abasoloze kubo nkiddamu poliisi eba aidinga yakulembera DPC owekatwe. Sebuliwa alina abaana bolo abaana balina proti yabenga bala mu ka video kanene abaana bali mirimu gye bakola babanga bagabana bagala okubalwanira ani asoloza kakubaako balanira ensimbi n'ebyenfuna siba n'atandika okuba nti alagira poliisi ekwate buli kiramu ekiri awo under the guidance of DPC wekatwe ofisivye naba nga mujjukire ku mulebe Abdallah Kittata yakomanenga ka poliisi siba ne kali sazino kyakola kifeesi kyakola yalagira kwata oli olwe interest ezenga omuntu era bamukozesa kola mission ez'enjawulo ngenda kwata video endala ey'okubiri nga Sebuliwa alina munayifuzi gwasinkana ng'anywa mission ez'enjawulo mu budde obw'ekiro ffe tubatambula kutuba recording nga tubala buli kimu tukirina. So Sebuliwa yewe gwe mulabaawo ng'ebikola bino ebikolebwa bakwata abaana b'abeene talina misango basiba waliwo kapaka akali awo mwemba taxi ezibbira ku Ntebe road zonna Sebuliwa nga yakomandinga DPC wekanja kutunnyonnyole omusajja ono akwete ku biragiro era poliisi wedduka emisinde kwa Sebuliwa alogedde gena mulanga ajja abavaako emabega kwa Sebuliwa alagidde mugende mukwate gundi poliisi wedduka nkolera ku biragiro bya Sebuliwa bana ebintu tubikoye mu ggwanga Uganda eggwanga erikulembera Saabalwanyi yajja kuleta mirimu mu nsi kati emirimu gye mugamba gimwina abannansi gye balina sivina asobola okuba alagira ko poliisi mutulimba nnyo nammwe nga bwe kikola sivina okuba ndakomandinga poliisi mumulabe ajja uyo mulaba Sebuliwa mulabe oyo kati ye komanda ye DPC wakatwe era IGP nze nkusaba DPC wakatwe mujje ku mirimu gye gimulemye mutongoza mu Sebuliwa afuke komanda abere DPC wekatwe kubanga emirimu gye kati yagikolesa mulabe yalagira kwata no Sebuliwa ku biragiro byesebo batambulira bannange era munaga sina bwino oyo gwe nabaga ngenda mubaleetera mbalaga bana banamanyi gye bagajja kale yo mbaze ndi poliisi yebawa amaanyi yemu kubawa amaanyi buli gwe nakuona ko ngenda kweta obujuzi obw'omuluma wandesibwa poliisi bwatyo Sebuliwa balagira poliisi era bwagikomandinga nekola ku ntolize. IGP nziramu nkusaba DPC wekatwe mutuyambireko Sebuliwa afuuke komanda afuuke DPC wekatwe tumanyi kati kuba yakomandinga poliisi nebino ebigenda mu maaso bana NRM namba kowoola abaana bano beekweka mu kibiina kya NRM era bagabo bali awo batekawo office bena banoonyeza Museveni akalulu naye abantu bano ababbi bakifeesi abakwata abaana abato abakuba abantu abatulugunya banna Uganda bagenda kuba bagenda okusoma basaba akalulu ka President Museveni anagenda bwa akalulu nga mukozesa bakifeesi baneeno mubeerimbise mbadde mu office mbali ambali kumbiddawo batuba commissions ebyenjawulo emissions ebikyamu ebiddate babakola emissions ebiri ddate naye mbutuufu gwange ne ulina abali kyuse ngalize mu mikono gy'abantu abali sobo obulungi you will be accountable to all of this mujja kwa accounting bino bimukoleze ku bintu sa ku banna Uganda tukoye impunity tukoye obujozi
tukoye fuga bimusatu Uganda bimwe namuna mbikola president Museveni tabimanyi kati zinavayo kuba nti nzigenda kujja buli kachicha gwe mukola yenna tugenda kubalabisa tugenda kusirika inensi ya feyuga tugenda kujeyagaliramu tukoye kuba nti abantu abamulinye eddembe ly'abantu abikozi munoonya okulya lubuto lubafukido lubuto ani yabatuma sente bane mugutu tebetaga sente mugutu katonda teyetaga sente abatuma ku sente muje muzonye kusimu mugende mugulire janaye ayagala mirimu mudde katonda mwekera utulunya bannansi bane mutuyambeko kusonga sakyuze ne banne efuse kizi police mweddeko nimve ko sebo bakifesi okulya bannansi